Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wasuze otya wasiibye otya. Nze Nudin Ntege once again nga nkomyewo. Tubadde tuluddemu ennaku 2-3 nga ndudde okuwaayo kunze nga nze nkuwa. Bana mwena gye musinzira okutulaba mwebale kubanga mutambula naffe. Abantu baffe abali mu United States of America nakizuula mwe musinga okundaba wano zindaga. Abantu abali US, Canada, abe UK ne Europe ewamu tewalaba nnyo naye United Kingdom muli bantu bange nnyo ne UAE mugezaako kundaba mwebale kundaba temunvaako ate ne bannansi wano e Kampala Uganda mwenna mwebale kubanga mutugoberera. Ki ekyagenze maaso nayogerako wano wiiki nga 3 mwezi emabega nenjogera ku bigenda maaso mu bibiina byaffe ebyobufuzi, that is ekibiina kya NRM nga kitegesa akamyufu kaakyo, ne mmala nenjogera ku kibiina kya NUP ebirungi ebiri mu kulondera wabweru n'ebibi ebikirimu. Mu bimu bye nayogera mwalimu nti ekibiina kya NUP okukwata ne kigaba bendera nga akakiiko ke kasalawo ani alina okufuna fulaga nti gwe oba okwatira ekibiina fulaga ne mbagamba kirina engeri gye kikosaamu participation y'abantu abandyagadde okulonda ku bantu bano. Kirina engeri gye kimalako abantu eddembe abandyagadde omuntu abakiikirire nti ekibiina kya NUP kituula we kitudde mu ofiisi yaakyo ne kigamba abakulu abaliwo awo nga 10 oba 2 oba 5 ndoza egundi tuteekeyo gundi. Tebabuuzizza constituency gye bamusindikamu ebyaddala agyagala abadde abeerayo wabula bagamba bugambi Rubongoya Kampala Central, Mukasa Luzias Lubaga South tebazze ku ground. Kati nze omulonzi temumpa mukisa naye ate betumala okutuuka mu Parliament abalonzi ne tutandika okwemulugunya nti omuntu gwe twalonda si mulungi si mubi. Olina gamba lwaki wamulonda? Gwe wali osuula akalulu lwaki wamulonda? Anseri bweti, bwe mba ndi muwagizi wa NUP ngenda kulonda omuntu yenna yeesimbyewo ku kaadi ya NUP, bwe mba nga mulonda okusinziira ku biruubirirwa by'ekibiina nga kitegeeza ekibiina we kimumpeeredde kimwesiga. However, akazito kaviirayo wano nga boolaba ensonga ya Zahara Luyurika n'omukyala Shamim Malende. Omukyala Zahara Luyurika n'omukyala Shamim Malende bonna baagala kaadi okulaba nga be bakwata bendera ey'okukiikirira ekibuga Kampala ng'omukyala mu Parliament ya Uganda. Obuzibu buliwa? Sauda Madada ne ttiimu ye bo bagamba ku Zahara Luyurika kwe batava. Era abantu bangi bavuddeyo ne bavumirira Sauda Madada, muntu mubi nnyo, ali alesezza empisa embi, wolololololo. Nze njagala kubagamba Madada Sauda ayina eddembe okuwagira omuntu gw'ayagala era n'amufiirako, era Sauda Madada talina musango gwonna okuvaayo n'agamba nti ye ku Zahara Luyurika walaba ettaala ya NUP ddembe lye nga bwe liri eddembe lyo okuwagira Shamim Malende ne Sauda Madada ddembe lye
okuwagira Zahara Luyurika. Era sirabawo nsonga ereeta kugamba bantu nti kati gwe Sauda oli mutabuzi atabudde ki? Madaada yagamba ku Zahara Luyurika walabe ekitangaala, awulira nuupu eba ekiikiriddwa. Sauda Madaada mu tactics z'akozesa agamba Shamimu mulwadde, oli mulwadde, lwaki towummula? Yagamba amusaasira. Ne Zahara Luyurika okuvaayo n'alaga okwagala kwe okukiikirira bannakampala. Y'emu ku foomu eraga nti democracy waali mu nsi eya Uganda. But at the same time, ne Shamimu Malende yagamba ekifo kino nkyakisobola okukikiikirira. Bannakampala bakyanneesiga. Nkozeeko ebitonotono mu Parliament mbaddeyo, ate era ekibiina kyange ekya Nuupu mbadde royo gye kiri. Mbadde loyo. Mbadde loyo nnyo nga embeera gye tutambuliramu ekibiina gye kiraga gye ndaga. Nuupu Shamimu Malende agamba Nuupu temutumangako kukola mulimo, n'agamba nedda. Era n'obulwadde bwe mumuvunaana yali waali ku lwa opposition. Ebyamuyisibwamu kwe kumaliriza nga Shamimu Malende alwadde. Kaakati bw'aba atuuse mwene embeera, ekizibu kibaawa. Akazito nno akalipo kaliwa. Agali mu nkubo galaga ekitebe kyagala Zahara Luyurika for reasons ezitamanyikiddwa. Lwaki ekitebe kyesize nnyo Zahara Luyurika okusinga okwesiga omuntu abadde mu Parliament ate nga wa struggle nnyo. Struggle atya? Struggle agirimu mu mbeera nti mu kooti agamba abeerayo, era ne kati twamulabye. Tulwavuddeyo bekikwatako aba Shamimu Malende bakugamba it is Shamimu Malende yagenze n'akola production warrant. Abantu bano abasibe baleetebwe mu kooti. Lwakuba ne Malende Ensobi gye mmunenya ate yaleesera basibe abakyali abasava. Waliyo abasibe abalala nabo batumye. Abaana b'abandi baliyo babonaabonera mu makomera. Shamimu Malende agamba ku siva gwe mulimo gwe nneewo okukola. Abawakanya Shamimu Malende bamugamba teweetaaga kubeera mu Parliament okuggyayo abasibe. Bw'oba ogamba nti kino okikoze teweetaaga kubeera mu Parliament Shamimu Malende okuggyayo abasibe. Salamu alaikum. Ajati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofune omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Kubeera mu Parliament Shamimu Malende okuggyayo abasibe. Kubeera ne kati abali mu bawolereza b'osanze babawolereza obeeredde omulwadde tebali mu Parliament. Naye akigamba ti mu kubeera mu Parliament nakyo akigasseeko ng'omulimu omulala okugamba kampereze ekibiina kyange tusigale mu struggle nga tulwana. Kati akalipo kali awo. Naye mu kugezaako okukakasa anti abawagizi beetemyemu. Abawagizi ba Nuupu beetemyemu bagamba ffe ku Shamimu Malende kwe tutava. Omukazi agezezzaako
mugamba Shamimu Malende mulwadde lwaki tava mu awummule nga Nambooze ye buli mwaka aba mulwadde nga ye temumumma kaadi bwe muba mukakasa nti Shamimu Malende mulwadde tasaana kuba mu Parliament musooke mukwate abantu nga Zaake mukwate abantu nga omukyala Nambooze ow'emukono ebisanja bimeka 3 ali ku kyakuna bagamba Nambooze musooke mumme kaadi olw'okuba abeera mulwadde mulyoke muddeko mu maani Shamimu Malende bwe kiba kikyagaanye ne Malende mumukoleki mumwesonyiye naye ki ekizzeeko Nuupu erakinze management n'administration erakinze leadership mu nsonga eno erese ebintu ne bigenda mu mawulire abantu ne beeyuza ne beeswaza ebyama byatandise okuvaayo mu Nuupu munda ebyama byatandise bino nno byenjogera si byange nkunyumiza kimu ku kimu ekigenze kivaayo waliwo ajjagala naye gwe kasajja gwe Nuupu yakukola ki kyenjogedde kyotannawulirako kyoba ŋŋamba nti Nudini ogambye bwoti ate nga tekinnawulikikako kuva ku kitebe era abawagizi tebannabyogerako ŋŋamba nti waliwo abatagamba nti lwaki mujjayo Malende mulete Zahara Luyurika oyo mumumanyi bulungi nnyo nti y'omu kubajjamu Erias Lukwago obwesige mu 2 oba 13 ku biseera bya Jennifer Musisi Zahara Luyurika oyo bamumanyi y'omu kubajjamu Erias Lukwago obwesige ne bamujja ku bwa meeya bamala omujjamu obwesige tugenda mu kkooti era akalulu akaddako 2016 Zahara Luyurika teyakomawo oba temubijjukira teyadda mu KCC aluddeyo nno omukyalo oyo aludde mu lukiiko lwa kanso mbabuulidde nti goloza bo tebabimanyi waliwo atakimanyi nti yakolerako state Zahara Luyurika waliwo atakimanyi nti Zahara Luyurika yakolerako state yali amulukwago olukwe n'amunaabira mu maaso bamala omunaabira mu maaso abalonzi ne bamumma akalulu 2016 Zahara Luyurika oyo KCC n'emusasulamu ne bamuwa mu bitundu bye Makinge nga yavunaanyizibwa ku bintu butendatenda bw'enguudo butale simanya biki n'asigala nga bwatyo bwafuna n'akomawo ne yeeyubulula mu Nuupu n'akomawo olwaleero darling abantu balokoka ekyo njagadde kuwa kyafaayo nti nga boononya oli yakiŋŋambye nga boonenya Malende ne Zahara wuuno bwati bwafaananye Luyurika emboozi emu egamba nti abakyala bano nti omukyalo ono Shamimu Malende mukodo nnyo mukodo wansi ne waggulu atya ebitundu byabiremera abalala ne bamunyiigira ate n'okugabayo ku kasente kano ekibiina wano kitambuza nti bambi wayiswa mufumbira ebintu biri biti kwatayo obukadde 2 tutambule kino biti amafuta milioni 5 zizino mbu Shamimu Malende sente zaaba nazo wano awoza kimu mpolereza abasibe ku bwereere nti sente zonna ndizifunye abamu ne bamugamba lekerawo bawolereza ku bwereere tufune ababawolereza ku bwereere weebali ababawolereza ku bwereere naye n'obukodo bwa Shamimu Malende bumuleetedde akabasa mu kibiina kye mbu mukodo nnyo okuvaako ennusu neze Shamimu Malende nga gwe mmanyi yali agabayo kasente bambi nendooza emirimu gisukka omusajja omulala n'aŋŋamba Shamimu Malende bagenda mwetooloola alina okutandika okuta ku mukono ogwa ssente n'agabira kuba nakibiina bamuggyeko olukongoolo batya omusajja mubaka wa Parliament bamuyita Mbwatekamwa ndooza yakiikirira Ntebe municipality y'Entebe mukulu bamuyita Mbwatekamwa
n'erinnya ly'eddala. Yaliko ku mukutu ogumu nyumya nnyo ebintu nga nabirabako gwe kinyiizizza nkuwa ne reference genda okebere. Omukulu w'omuyita Nsubuga Muzzaŋŋanda alina TikTok account ye gikebereko Nsubuga Muzzaŋŋanda. Yakyazaako omwami gwe bayita Mbwatekamwa ow'Entebbe. Ne bamubuuza nti kozi ono mubaka we Bukoto yani eyali wa Nuupu eyakyuka omutegedde si kyofa ono yava mu Nuupu bamutegedde alina eddwaliro Dokita Kagabo yatandika agamba bw'ati n'omukulu owa Kawempe South Kazibe Bashiri bagamba nti ebimu ku bagamba nti ssente ekibiina kibanyagulula ekisusse bw'ofuna miliyoni 10 leetayo 3 twakulabye ofunye miliyoni 10 leetayo 3 leetayo 3 gundi bw'oba tolese 3 tugenda kukukuba n'embwa yeesigama ennyama. Oli n'abuuza nti naye byaddala ne Kagabo n'agamba nti omanyi abakulu abo basaba ssente ab'oku kitebe bakutikkula paka lw'owulira nga tolina kyakkola ate ne bakulaga nti tolina kusaba accountability. Ne babuuza omukulu Kyofa Mbwatekamwa Entebbe onzigyemu mmoze Mbwatekamwa Entebbe n'agamba bw'ati yawe ekyokulabirako nti ssente etabuka ku kitebe awo mmoze wulirawo wano ssente etabuka ku kitebe nti lwaki n'agamba ekyokulabirako Pulezidenti wa Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu baamuleetera oba yagula emmotoka eya bullet proof. Bw'agula emmotoka ya bullet proof moze owulira ne bayita ababaka bonna. Pulezidenti waffe yatuusizza emmotoka egenda omukuuma eya bullet proof nti kati buli mubaka ogenda tuwayo miliyoni 10 kuba URA egiremedde beetaaga omusolo omungi ennyo nti tujja kwetaaga omusolo mungi so buli mubaka tufunire miliyoni 10 motoka ya bbeeyi baagala miliyoni nga 12 kaababaka abamu miliyoni 10 si nnyingi ababaka abali mu 5 fena betuleeta miliyoni 10 nti ze baagala emmotoka ya bbeeyi ya kawumbi. Mu nnaku 3 buli omu abe ng'aleese miliyoni 10. Buli mubaka owa Nuupu ali mu Parliamentary ekisanja kino ekiri mu kuggwako. URA yagiremedde ate baabitaddemu ebyobufuzi olw'okuba ya Pulezidenti Kyagulanyi. Mbwatekamwa agamba bwe wayita olunaku enkeera ne bagamba Pulezidenti Museveni awadde order emmotoka ya Kyagulanyi eteebwe URA gyesonyiwe bamuleke emmotoka yeegende ne bagita nga tebeetaaga ssente. Kitegeeza olukiiko olwali luyisiddwa okuwaayo ssente z'okuwaayo ku musolo gw'emmotoka ssente zaali tezikyetaagisa. Naye ababaka abamu baali bawaddeyo miliyoni 10. Kati bano abalala bwe baawulira nti emmotoka Pulezidenti agitadde omusolo bagugiggyeeko ne batawaayo ssente. Mbwatekamwa agamba ne wayitanga wiiki 3 ku mwezi ne bayita olukiiko lwa Nuupu oluteesa ku nsonga endala. Mbwatekamwa najja Lewis Rubongo n'amugamba
batekamwa nkwewuunya nze nti ate kiki anti secretary ati nkoze ekiwa ekitiibwa nze nkyakwewuunya abantu nga mmwe tulina obbaboola nti ekiki ne tukugamba oleete ssente tujje nabaga omukulu ow'ekitiibwa essente nali waakuzireeta naye emmotoka enkyene amawulire ne gafuluma nti bagitadde era neerabikibwako ng'eteereddwa nga pulezidenti agirina ate zino miliyoni 10 nali mpaayo zaaki ne bamubuuza nti ekibiina ky'olimu tolina kuwaayo ku ssente kibeerewo n'agamba oba balina miliyoni 2 oba 3 eza buli mwezi n'agamba ezo nziweera ddala n'ez'emmotoka ze baatugamba ne batugamba nti ne ku mmotoka tulina okuwaayoko oba miliyoni 10 oba 2 nazo naziwaayo kalino yali ezzeemu nga by the way nga tweyamba pulezidenti waffe emmotoka yeeveeyo tuba tuli awo ng'evuddeyo ne baŋŋamba awo ne ŋŋamba naye nja kuwaayo kuba kiba nga kyetaagisa ssente n'afunayo ba miliyoni nga 4-5 n'aziwaayo n'agamba okuva ku olwo mbwatekamwa yafuuka mubi nnyo tategeera muli wankwe lulira munyana muntu mubi nnyo n'agamba naye munnange butawaayo miliyoni 10 bakugamba za emmotoka bwevaayo fereeta ssente bw'oba toleese n'agambira ababaka abamu mu nuupu babeera mu kimu basaba miliyoni 2 nja kuwa 3 baagala kimu abakulu tebanyiiga muleteyo miliyoni 5 mbawadde 10 kale n'ensonga eyo Shamimu Malende alabika ali mu liigi eyo y'ensonga lwaki nuupu abakulembeze bamwetamwa abuuza nnyo accountability ensonga ekubisa Shamimu Malende abuuza muŋŋambyeyo miliyoni 5 zaaki ate Derek Nyeko tebabuuza bagaba pulezidenti sente ziizo zibeereyo tukole Mukasa Alozias bano baani ono wa Rubaga North Abubeka Kawalya bo bawaayo buwi Nambozi yabuuzaako kaawo Nyeko n'aŋŋambye ennaku zino bitabo si birungi Derek Nyeko oba wakola ki Nyeko nawulidde waliwo abagamba nti tokyali darling nalabye Kasuku nga yagamba ng'agamba bayinza n'obutakuwa kaadi Derek Nyeko wakola ne Derek ono mukodo baŋŋamba Derek Nyeko bwe ziba events nga si bino ebiri official ebya nuupu Derek Nyeko ono yeekukuutiriza nnyo ku Kyagulanyi era ekyatabula Derek Nyeko ne Sauda Madada bukodo bwa Derek Nyeko nti bwe babagamba tugeze kati ng'ekivulu kya King Saha bwe kyaliyo nti engeri King Saha gyali muyimbi waffe twandiguze tebo ezo ne tuzimalawo ne tumanya nti omuyimbi wa nuupu naye ayina VIP section etuddemu ababede ababaka ba nuupu baatandika okwebuzaabuza ne beebuzaabuza Derek Nyeko y'omu ku baatandika okulimba awo mbu njagulayo tebo miliyoni 3 njagulayo tebo Derek Nyeko kye yakola bwe baali baterekedde omukulembeze wa nuupu Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ne yeeteeka ku mugongo mbu agenda tuula na Kyagulanyi ne bamugamba tebo sebo gye wagambye oggula anze ngenda kutuula na Kyagulanyi Ssentamu Sauda Madada n'agamba ababaka baffe bo bawagira ddi ku cause ey'ekibiina ddi lwe bawagira ku bintu bya nuupu n'omanya nti bavuddeyo kati Sauda Madada yavuddemu statement ng'omukyala Malende agenze mu kkooti kuba Madada mugamba mukyamu naye Madada namulayo Sauda Madada ng'ayogerera eno naye nga n'omulamuzi mu kkooti yabadde akunya Shamimu Malende amubuuza si gwe obadde ku musango
ababadde balina okugira ate tebantegeezezaako nti gwajja kaakati ozze mu ssaaki nti your lordship, your worship, smile your what, yenzazze ne ŋŋamba kiki bafunamu mu misango gino. Noli n'agamba bwe mba mugamba emisango abantu bagifunamu gavumenti ebate baleme bifunamu, nabe bate baleme bifunamu. Naye Madada yavuddemu ekigambo nti abo abantu ba Nuupu balemezza abaana b'abandi mu makomera mbu balina bba engeri gye bakifunamu. Era ye n'asaba ababaka ba Nuupu abakulu ku kitebe kya Nuupu baleke abaana b'abandi okubateeka mu kutulugunyizibwa olw'okuba bo balina kwe basaasirirwa. Babakwata ekibi ne mugenda ebweru ne babawa ssente ne mujja ne muzirya ng'abaana b'abandi bali mu makomera bavunda okusinziira ku Sawuda Madada. Abaana bandi badde babatadde ne mutaddewo saakaasi baleme kuteebwa. Era omusajja Zekibiina amuwulira ali mu kkomera avunda mbu oyo ali mu mizannyo gye paka lwe yafa. Bwe yafa ate ne mukaayanira mayiti. Bino bimutaagala kuwulira. Oli n'agamba nti obalabye omukulu Mpuuga n'agamba kati mwagala nnyo omufu, kati mwagala nnyo omufu. Baayagala omufu paka. Naye nalaba abakulu mu Nuupu nga bagamba Zekibiina yeekoza si mulwadde. Kati baakakasa nti yali mulwadde. Naye kirekawa Nuupu yeetaaga obukulembeze obusobola okutunuulira ensonga mu kisajja kikulu nga muggyemu kituyita favoritism. Bw'okwata okuteekamu gw'oyagala ofunyeemu otya, ani akusanyudde, struggle tuba tugivaako. Tuddeyo tutunuulire ku busobozi. Ensobi nnyingi ezaakolebwa mu kalulu ka 2021 nammwe Nuupu mukakasa ababaka be twafuna abasinga ebitundu nga 9 byali bikonwa. Ebikonwa ebyo tukitunuulire nnyo omulundi guno. Emboozi ya ssente egenda kuvaayo bwe mutakyanguyira. Ekitebe ekyo bagamba bakisuulako akasente. Zahara Luyurika alina sitoola 2 ezimutambulirako. Mbu yagaba ebyowansi emboozi etannategeerekeka. Abalala bagamba yawaayo ssente enkalu ate ng'oli mukodo. Abalala bagamba Zahara Luyurika mukwano gw'abanene ate naye ekirala kye bagamba ekirungi si mukodo mbu awadde ku bantu abeerawo ate oluusi ekibiina kyetaaga omuntu anaakidduukirira financially bwe kyetaazeeyo nti twetaagayo kino n'ava. Kati ekirala tewali obuzibu ku Shamimu Malende. Baagamba Nuupu bwe bawaayo ssente aba Nuupu zirina bye zirina okukola ze bakuŋŋaanye. Obuzibu Shamimu Malende bambi bw'alina mu kibiina nti ssente ze bawaayo ezimu zirina okulabirira entambula z'Pulezidenti wa Nuupu era ne zirabirira enzirukanya y'emirimu egy'ekitebe ekya Nuupu n'ekibiina okutwalira awamu. Kaakati Shamimu Malende y'omu ku baagamba tetweyisanga NRM, tuteekewo enkola ennuŋŋamu. Shamimu Malende etya wabengawo okulambulula nti twafunye obukadde 100 tuleme kubanga NRM kijja tuyamba okubeera ne transparency nti singa Katonda atukwasa obuyinza Nuupu n'ewangula tuve eno wansi nga tubadde tulaga nti ensaasaanya eri proper. Malende n'agamba nti okay, bwe tuba twakuŋŋaanya akawumbi mukatemeeteme muyite olukiiko mu lugambe
akawumbi katambudde bwe kati ne bwe kati ne bwe kati. Abamu ne bagamba Malende alingiriza abakulu atandise obbabuuza amayumba ge bazimba sente bazijja wa, embaga ze mukola sente muzijja wa. Ne bamugamba Malende otumanyiira weewa kaadi, singa tetwakuwa kaadi singa oli mu Parliament. Kati olwo tulidde tukubbye nnyo obukadde 10 bwe watuwa koga oyagala tutuulaawo tukuwe accountability. N'aleeta olulooya lwe nedda tugamba ng'amateeka bwe gagamba tulina okuba na transparency, wabeerewo accountability, tugamba rule of law, tubitandikire eno mu kibiina ngaffe. That is Shamim Malende for you. Ka abantu nnono wa lugezigezi, abantu bonna batuwa ekitiibwa. Who are you? As in Malende gwani okusaba accountability y'ekibiina kya Nuupu. Ne bamussa akasiiso. Kati ali ku maviivi bataata, alinga abuuza abakaabaze. Bataata, bamaama, basenga, bajjajja, ono ye mwami wange nedda bamugamba Shamim. Ani gw'osaba accountability watuwa sente mmeka? Kati Shamim kyamuleetera obuzibu bambi mu Nuupu. Yagamba nga bwe tukuŋŋaanya ssente twawukane ku kibiina kya NRM tubeere beerufu. Nuupu weba ekuŋŋaanyizza akawumbi ekalaga ensaasaanya yaako ko boosaaga kale katulaba anaakuzaayo mu Parliament. Bino birina engeri gye birese ekibiina nga kiri kyanikiddwa bakyanise. Malende bw'ajja ng'oli asimayiringa, Luyurika bw'ajja muleke muntu nga gwe. Malende n'ababuuza naye nga constituency endala tezirina bizibu nze bye nnyina. Lwaki nze nsumbuukana? Lwaki ab'erubaga bali bulungi? Lwaki balala tembawadde maanyi? Rain ayagala kukiikirira Lubaga South ne mumulaga abeere eyo. Waliwo n'ono omukyala yaani oyo ali awo omulala ali wakati awo Nasolo yakoze naye olukiiko n'agamba tategeera bakulu kye baliko. Ndi byonna mubikola mulinga abamuteeka ebbali naye yabatunuulidde agenda kwasa ebyama. Nasolo agambye Zahara Luyurika ebyama bya birina. Nasolo n'agamba ebyama bya Malende abirina. Abakulu ba Nuupu bwe bateetereza ebyama essaawa yonna akatambi akata. Nani? Si weeno ogolese w'erubaga South endowooza. Kebera mu kuwati koze eri eno essimu yo. Mpa mukebereko wano. Oyo omukyala bagamba naye darling mbe bamutadde mu gguluka ate ngenda mulaba wano nze nsobola omulaba namukuweerezaako yagamba byonna babikole tebamuleetera okuba waayo ekimala kimala. Ye Winifred Nakandi uno andi baganjogera nnyo ebyange bambuuza nti ono Nakandi akaluka e Kampala wakavaamu abawagizi bange bambuuzizza leero wakulidde amasimu mayitirivu nga bambuuza nti ono Nakandi akaluka e Kampala wakavaamu nga tetukulabye ku kitebe nga bagamba Honorable nga tubaddeeyo bannanga abawagizi bange njala kubategeeza nti enjogerezeganya zonna ezigenda mu maaso wakati w'abakyala ababiri abeesimbyewo abamu kufa abeesimbyewo nga zigenda mu maaso nga zikolebwa abakulembeze ku kitebe sizimanyiiko. Tabimanyiiko ebigenda mu maaso. Kandi sizimanyiiko ate era sinaba kuyitibwako mu meeting n'emu bw'etyo. Waliwo n'abalaba bazze balaba ebifaananyi eby'abakyala bano Honorable Malende ne Honorable Zahara nga balinga batabaganyizibwa balinga ne boogera nabo abakulembeze baffe bannange bwe muba mutandabye kitegeeza siyitiddwa. Twagala kutegeera ffe nga bannakibiina ate era ffe nga abamu ku beesimbyewo nti ekibiina kigoberera nkola ki okubeera nga kiyita ku bakandidate abamu ate abalala ne balekebwa emabega.
Abawagizi bange balina ekibuuzo. Ebigambo ebyogeddwa Deputy President Honorable Mwanga Kivumbi olwaleero nti bano ababiri Honorable Zahara ne Honorable Malende singa banaabanga balemeddwa okwetereza ekibiina kijja kubasuula ebbali kiyite nomination empya. Mu practice zonna ze tulabyeko nga zikolebwa obukiiko bw'ebyokulonda okuva akakiiko ak'eggwanga lyonna n'obukiiko bwa institution ez'enjawulo ze tulabyeko. Singa candidate abeera disqualified, singa oyo omuntu eyesimbyewo baba bamuggyeemu mu lwokaano olw'ensonga ezitali zimu ng'okubeera ng'amenya etteeka oba ng'alina Mamirira Winifred tebayita nomination empya okuggyako nga tewali mulala abadde yesimbyewo ku kifo kyonna mu ggwanga oba ku bwa pulezidenti mu kakiiko kabyakulonda aka Uganda yonna kakubere ku university singa wa presidential candidate kubaako alina retake tetukirabangako nti ate ono bamuggyeko olw'okuba alina retake ne bayita nomination empya kubanga babeera babesimbyewo era abo ababaddewo tebakonsideringa. N'olwekyo ebigambo bya Mwanga Kivumbi ono atomera nnyo omukyala mweraliikirivu yesimbyewo oba oliawo ne bannanga abalala besitayinza kwogerera akaseera kano tubuuza empapula ze twaleeta ku kitebe naleeta empapula akakiiko k'ebyokulonda kazireceiving ne kanziriza kopi yange era ne kalaga nti kanominatinze ku kifo kya Omane MP owa disitulikiti ya Kampala. Kati ebigambo bya Deputy President biraga nti nno ffe empapula zaffe ekibiina tekyazifuna kiraga tebakumanyi era mu banaafuna kaadi toliimu nsonga eyo oba oliawo kiraga tebakumanyi tunoonya akalulu n'abawagizi baffe okumala obudde bwabwe nga batambula batuwerekerako batunoonyeza akalulu ate ng'ekibiina tekijja consideringa kusaba kwaffe. Era abawagizi bange baagala okumanya oba bino bye tugendamu bya vetting birina amakulu gonna vetting erina amakulu. Deputy President w'ekibiina atuuka okugamba nti ku bano abakyala ababiri Honorable Zahara ne Honorable kwata mmoze omukyala Nakandi ali mu kwebuuza Nakandi ali mu kwebuuza ye empapula ze baazifuna baazokya oba baazikolamu ebbaasa ne zitereka ebintu bino. So ensonga zeezo ebyama bigenda kutandika okuvaayo kimu ku kimu naye ng'ensonga evudde ki bakulembeze butakwata nsonga zino namulaka. Kamba siibulire wano tukwatagane ate omulundi omulala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mweraba.